Emanyo genze nozikiza. Esewo. N'ofaana nabali betubadde tulaba mu biddugavu. Naffe twakoppa bikoppe. Mwabijja bo. Munsiko tewaliyo galubindi naye bwe twatuuka wano. Bafande salaabo balumumba nga tulaba bazikiza kugamba nga wegomba ne galubindi naye ngo ku 250 oyinza ogigula. Naye bosse bwe saa yonna galubindi tugamba naye natugamba maaso tulizamba naffe ogenda okusanga ka 253. Omanyi tubayita bamuntu Black Mamba. Muntu nsolo wuuyo. Komando. Naye era lwakuba section eyo department eyo yokka naye mu magye tebikkirizibwa. Toyinza kugenda n'okubuuza general ng'oyambadde galubindi bakusibirawo wali. Amagye manye galina principles ago. Nga waliwo ebintu ebimu ebikolebwa ffe bye baatuyigiriza nga NRA naye abaakaakati bano abakoze application kye baagala kye bakola. Kubanga osanga lanka abamu bazambala wano abamu osanga kugamba ayambadde emikono miwanvu ate bafunye emikono smartness kugamba RSM b'ennaku zino si be bali basaamu afande Ngobi nga baakola kubanga kati Saamu oyo Ngobi abumudde kano naye yali sergeant naye nga muzibu nnyo Ngobi parades walabanga ezo zonna nga Ngobi ne officers bajja kupalinga kyokola takima ne sodio gikwata tamanyi Ngobi namupalo nagamu gwane kwenyota gwe ani kwenyota eyo naye I'm going to recommend you bajiku RSM seba yakujja omanyika ati RSM omulimu gwe mu magye era abo bagabwa ava kwa yolanka regimento mitale RSM sergeant major anti regimento RSM kati bwava kwa yolanka mu magye agali established ayambala captain tadda mu ebyo mbate nusuluteni captain era Ngobi bwe yava kwa RSM captain kamanyire go awulira abajwa kali yali mu military police yamenyanga abantu emigongo nga abetisa mama Fatuma mumanyi gwe mupira gwa yinumoko bwe batukwatanga ntuvudde mu noza ntuze kulaba ku family bakusanga mu memiri gumboots military police kujja apa ekibali nti kicho nga bakiyuzamu nga bakuteeka ku Land Rover machi ndio livayo mama Fatuma go sandikirako beba mama Fatuma asebo nkole eyo tulwana ndala konyi bikirako na totunyumiza lwachi muntu mama Fatuma anti bintu bya fujjo naye abana tebamenyeka mwalina mama Fatuma nga munene nnyo ogwo omupiira ogwo ate kati gundi Merida Merida we muzuli sana olabo nachamuka odai nagamba mama Merida chipolo yiko kati mukazi wa muita Merida namugaba gwe bya Merida tobireta wano akati mukulu kisubi soka nenkwebaza nti weewaayo it was risky okulaba nti wakwata ku BAKADOGO naye abakulu basiima abamba nkubirako ne bagamba naye ate mani mutu wonoona ne ngasi kubonoona mwe mwatulyamu olukwe bantu kuze nammwe mwatulaba twali bato kubanga ffe BAKADOGO bwezira ku kintu ya BAKADOGO mukulu kisubi kiwanvu kati olaba oyinza kuba ne media waka tomuyisa mu maaso nti omala okulya naye aliye oyinza n'okugamba nti naye lwaki oliireyo mu bifumbiro jangulire wano come and sit here n'otuuka n'okulaba nti ofunye ebifi by'ennyama 3 n'ogamba naye media oyo omulimu gyakola kuuta masefuliya kuuta binaabiro okukola biki emirimu guyoza essuuka biki abantu abala mu maka yayala n'obuliri abakyala b'ennaku zino bano abasomye tebakyayala buliri oliri oluyimukamu ogira nice can you come and change this bed seat wataddeko bino bi black naku lwakuziika yewe okola mulimu ki enjala ziri eri ziringa eza gundi waliwo ekino ekinyonyi kye bayita batya ekisingo mwamwa kibogola nnyo naye tekinama enganga ne bwolaba omuntu olowooza nti gwe nkofera ya nini kaakati maid alina kutuula awo n'olya naye emmere naye gwe maid kubanga akola mu binaabiro eyo akuuta eyo biki naye muntu kubanga bayazaalibwa alina family okola obwa maid kijjayo ku BAKADOGO twakola batukozesa kati nga mu nsuku ffe baatumanga abakyala bawolaba naffe abasirikale kwenda yita nanfuka genda oyita nagundi genda yita nasaazi kati n'obeera awo ku tensoni weekupita apa osafisa ng'oyi n'ogaana ozzooza era ebitumala okuwamba era ne bagenda mu maaso tuli ku ntalo utafuta kadogo mbiri wakujja apa
kakati eri mu defense ni mumbeera used olukera ku macha we oyala otambuleko ne banno ogendeke mu miyembe ononye ku mugunwe yo muwogo nyo ku gundi jigu twamwitanga lujulu wala jigu bakola muwogo naawe obuzeeko ku maaso olidde abala banywa njaga abalabi naawe onywa ku lujulu ate onywa cupa 8 naye totamiira wegamba omanyi bw'obeera mu kitundu waliwo nawe byosonga naye sebonga ku macha omala folini pa Giita Musoke na wamala mu ripoti kwa nani kwa Lumumba otuuka eri ezengoye zakwoza simekugamba tulinga ba house boy so yagala gamba nti bakadogo mwakozesebwa nnyo nga bw'owulira era twafiirwa bingi wano singa abakulu baagana okutukuza tayagala akukuze bw'onakuza mugero oyo golaba yali escort tali kakiri kati yali escort kwa proof magalo bamuwa akayinja nga ndaba mugero oyo yali kakiri naye chansi ye na kula bwatyo na galina ku ntalo olaba mugerwa yalemera mu ntalo nabeera alwanye entalo zonna ezakkonyi age oyo omusajja mugerwa waliwo kaddu waliwo nsereko waliwo bamulaalo oyo gwowire abekibugaabo nga muzeni bwatuuka bwati mu ggulu tanayogana mwita kwangu nsereko bamugyeyeyeyo mu chwini nsereko n'alipotinga n'ayingira wo nsereko namagani brief mimi lwakikonya alemeddewo nsereko teyasoma abasabe walaba ku mwanye be muzeyi balina bakalyowa babiriga baliwo bajjafali kasirivu beyo mu nsiko baganda ne bakola bandi badenga ba Major General kati nera muzeyi walaba kwa ate mu nsiko basajja bali balimi bivuko ebikuze biri bya fene kwanza waliwo ba brigade abenda banga twabalonda twabajja bali ya fene kuluma we pit up nikati ba brigade abalikadda anti kyekiri kyabakadogo kati nga lweje mayinzo ganti promote Giita yakwagaliraawo ere mini ere mujibi kiti wali pino pike bizi wano jojo wano bipike ebyo naye twakubanga zi mini zere mujino ofane ne bayita bijitwe ebyo magazine zituna waggulu zitine ebimundu bya gas twabisanga ne byobote n'okuba n'oyokya n'oseka ngali esanyu ate fe omuntu bwafa tusanyu bwolaba omuliro notta n'osanyuka ate fe twali bato tutomanya okutta muzannyo efuse comedy kwegatwa batukozesa ebintu bingi kati ne batusiba ku bintu bajja Kampala tafuta kwa MKadogo 5 huko wenye wako na kisira za chaini ne mutula kuli ne mulowooza muli bakabi ne mugandoza mu maaso eyo tunaberako bulungi kubanze waliwo abantu bendaba bali wa private n'avaawo bwati nti cadet omusanga muko brigade nomugafande yegwe naye kyeka Giita ndozo wali stubborn ndozo wa deserting bye boogera ebi stubborn mu deserter obutasoma kireke emundu teyogera emundu sebo kati abagenze Sudani basomaji tebali wakiri abagenze Kivu bakola yoki ojja kusanga ndi West 6 ndi West 4 kati yejjusa obasingana agenda nengenda mu bali bampise kale muye mwayo basingana soma kati yejjusa yalowooza muntu kulya mandazi amajesi kulya mandazi kati Kivu suijja bamaze mwaka katamba ajja kunyumiza agamba abana bali eyo kati amajegeri sige ga Uganda obanyi eri basiba ne dreads nga kyagolanye suijja atono saladi enviri abawano abeli UPDF ile bajja ne batukozo bano bayekera bakibano nagategega agava Kongo mwaka okuva twava mu kalulu mu kambi tebasala enviri okuva makansi banajija mu bibira gye bali eri n'enkima okera ku macha mufo kyokulaba emmotoka alaba mamba alaba biki alengera bwati kula ku kisolo alaba ki nkima zinnakabogo ziri eyo kati abambe batuuke ne babeera used n'abakongo kubanga bali n'abasekedi ne bagamba inyama muzuri we badiwe nini ne basala kati yali ebijanjalo ng'ennyama eriya wacha ni jaribu era bavai bagenda kuvai bali dencheba banafe wayo twaziri bafa sende tetuyina enjala zonna zikuze ebirevu bikoma biti emmere tewali batugamba simanyi barabara ikombaya uko enyonyi tejja kutuuka izikoma Beni manye bisayo byeri biri sector Beni Bunya David Mozi gye bali ebichi kati mubeere eyo era balabanga batambula mu bibira emyala bajinga wa yoye mujazi nekati fe bakadogo tuine naku era twekubagiza bwe batikira abantu mu lubiri twaliwo nga ba witness
okutikira otegeezaki okuza omuntu yajja mu nsiko avudde mu magye g'obote nga lieutenant baafuna lanka nga mulaba abantu bajja mu nsiko kyana mugumu President Museveni bwayingira n'abantu b'ekiboga bafande Kyande bakashaka balumumba ba group eyo bakabuula bani nga ye bwe yalonda group ye si kugironda naye naye agale kulaba no bwintwala kabire ezenjawulo bayza n'okunzita bamusaya toyinza kumujja ku musaala omutwale mu nsiko omugambe ntandiko olutalo n'alaba se bayina helicopter bayina zikatuusa bayina biki tetubagenza kutwokyera wano olaba nti yali sacrifice yabasaddaka nga Senkole bwe yatematema abantu wa ne kumuna mugongo munno baba agambe gendo mutte mugambe duka mukube teke ni omusana agamba nze Senkole nkola buli kiramu wa embazi wa mukama wange oguwedde omulimu sebo na reporting ase atukiriza omulimu gw'omukulu amutumye kakati mu lubiri twava mu Northern ne tujjaawo abakulu tubaliko kubanga bakunganya BAKADOGO ne tujjaze convoy tuyita mu kalumu kubanga byali byasi tutuukaawo tuyingidde mu lubiri parade muzeeyaze ekidala ky'ekiseera ekyo bw'okisimba essaazi Museveni n'omugamba wano wootuula ayinza okugamba wewe yini ulabye biwempe emiti gya misambi egyewese giti nga tukyali mu bintu byaffe nga bagamba nti nkonome embeera ebyenfuna entebe zokka zino sofa balaba byalimana mwatudde bwati ng'omulimu n'ebiku kakati ne tulowooza nti bannaffe bano babakozizza naye nga tubala kale aba oyo afandi yajja lieutenant mu nsiko yesi yatoloka magye g'obote kati wuyo bamuwadde meeja mugisa muntu bajja basomye bamuwa lieutenant Kano kagambe meeja mati yalina magye gaiti yataliyo yaliyo naye nga gobote yabagoba n'ennamba teyafuna Lwejema wuyo tayambulangako Kano biki Major General Kayindo tafire Major Jacob Asimu esiba bamwa Major sima captain sima ibiki honalale byachuka luvanyuma eba getwe njuba bona honalale naduli honalale ne yesazi no confirmed honalale bazigabirawo baga matino badde obamanya Musega babutime honalale abali ne kati bebawa honalale Major General manyi butima aliwali mutuwalizimu namunonyaawo ngende mulabe yali tumaze okuwamba yekalakasa ne kapisto ne envi zavadde ezo atezikyuka 86 nga ayina envi butime ngali bwati omwana waka wani watoro nga ne kapisto mulaba tulwana nnyo tuli balwanya ali mu bantu abakuba siyasa mujje mu magye tulaba BAKADOGO baabo so nga tubatuzimbirako erinnya fe BAKADOGO batuzimbirako nnyo erinnya abaseye twatunganga mu kibuga ne bava ne mu motoka alabo bwana extend na atambula yenna nga abantu bagamba ba komanda yoyo komanda yo bakomanda obwana buli fenki tulekasa ne mini cha otambula zigira chaka no gamba checho naye mu lubiri kyatumalako ntugamba sajja bekuzizza fe abasigala bakopolo basagenti awo bade manyi nti kwolo mwali ne suubi nti bano be basoose anti ulatumanya twamanya branches bwe zino tambula ate nebya branches kubanga kati eyo mu lubiri eyo yali gawo wano bwe jora gawo kitegera gawo ne intake byebisi anti kati tujja bwe tuva mu nsiko era gana abofisa bola mu magye gano walo gye bayita gawo n'afande Kanindo gaba ina gawo ate kati yata ali mu intake naye ayini waliwo gawo ba following gawo kati gawo serial number 1 yerimu batumukunde enule mugisa muntu bakagame Barwejima ne Museveni ali mu gawo 1 general administration officer gawo kati fabensko tetulina intake insiko ngwe mpaka camp Abdul Nasa simanyi nkuluma kati bajjako bwasimu agamba nkuluma amanyi nali mu nkuluma kati ezo camp zensiko kati abo bakaliba era mzee akuza ulikuwa kwa camp gani Mustoni yafani ilikuwa Mondura Mondurani walikuwa na mimi pale Kanyanda timuzee twali ngeri ku kitogeri nga fe tubere ensizi tuluma tukuma Mondurani patia watu 5 wenye najua ya manyimu Lwejema Sale manyimu afande Peko Sukutesa manyimu Biralo ne mubera omutya ate yekanga ndi tulya mukene
kakati so bali baggawo mwe muli mwayingira buyingizi muli babibinja camps z'ensiko kati ekyoku bintu babali baleeta fe tuli banunuzi bafandika ne lugaba intake era kati ndoza ba officers etusemu intake 37 waliwo intake 1 ba officer basooka okubeera ba officer intake 1 weeri fe muntu tali olidde kati muggawo mwali naye nga alina intake era afanika nogaba buyave standards te bamutwala ekalama basanga bali abasoma ne bamuteeka mu intake eyo so bwe twogera intake oba wagenda n'osoma intake 1 oba wagenda n'okola kati laba bafande embadi nga tumaze okuwamba nti bwe twogera intake kitegeeza nti bwayingira amagye ku intake ki n'ofuluma kati mbadi omulaba general mbadi mbasu intake 1 nga tumaze okuwamba ey'abasirikale abasooka bakuba ensiko intake 1 singo amaze okuwamba kati ali mu intake 1 erweru intake 1 n'amala n'ayingira training school okutraininga abantu bwe yakola kadeti n'agenda e Kabamba n'abeera ne bajjeje odongo ng'aliyo nga kapitaani y'okuva lwe baakuba Kabamba abeera eyo era muzeeyi bwe yagenda nga lwakitula ng'aweereza benzi mwene mulete kwangu jeje yangu ku kiri kye yakola era wano abantu abalirako emagye ga President Museveni bajenera aba Katumba Wamala ne jeje odongo coordinator kuba Kabamba coordinator ye yakola olujegere bridge kubanga yali Minister of Defense kati ono amutuma yali mu group za Munduli bwadda n'amuyita n'amugamba oli Kabamba eyo naye nja kukyalayo okwo naye lwe naakyala buno busente mutegeke nange nja kuba ku kijjulo yayingirawo namundu bofisa batamidde olaba omuzannyo oyo ye Mr. Antelekcho santi yeye Antelekcho omugezigezi atali mujasi nibo kiri ate bonawamba olina okuba n'amagezi era obeera intelekcho kakati jeje odongo era ndowooza olabalankaze bwe yazifuna kati afande Katumba ye kuwonya Jerusalem moloto nsaba batende ku munyakusangu gwa sweater wabbe sweater sweater kati yamuwonya ati yazannyawo muzaye kati no mukyala dola bwe yagenda mukyala peko sikuteesa n'azannya comedy we kati Katumba na omukulu yali mu akulira ekibinji ekyo ky'emmoloto yali mu kyoli kati n'ateekawo olujegere olw'omugenyi ono omukyala n'oli omukulu bamuyita oba baali bamuyitaani oba ojoko oba obuwa n'amugamba ose omwanyina wa simanyi maama sengawe yazze biki ne batula ku mmeeza kati omukyalo naye era kintu kidogo naye muzibu waaliwo akantu kuwano ku kikondoolo n'akawa omukulu bwe kawa omukulu n'asanyuka kutuma zirusinziza wala jiroza waliwo ekyala naye gweno leta kuuko genda leta nkoko oyo omukyala naye asuleko wali bamwene kalumu wali kubanga amagye gaali gali mu ba officers mess zino gafa era okutuuka mu barracks naye officers mess eriwa nti genda osule mu lodge naawe ebyo byadda we basulanga ne omujasi walinga ovudde gyovudde waliwo sergeant mess juniors mess nga tewali wakusula bw'oba tosuzaawo osula ku oda room abeera ddala officer nabiki kwagala system yali nnungi kakati abantu abo babiri afane Katumba jeje odongo yes jeno bazambale kubanga kati ngokuba Kabamba jeje odongo yayita ku mugo gwa ntana nga bamaze ojjuko Lieutenant Mbakuta bamusala ko omutwe Kanyankole ne bayite makini ne basiba naye okuba nti yali akoze training ne babazi olalo okero baani abo bamulwanako ne bakola ki ne bagamba wacha hiyo naye kati jeje odongo ekimuyamba Kano Maria obukabira bukolera yakola ki yamutera yakabega n'amugamba mwana waffe mwagala kumutta naskaska bali already bamunywedde ye yali admin officer abayikira batuuka batende bakuba wano wabaddewa olidde kati Kano Maria yali akwera SFC special force tetandise si Entebbe special force yatandika ku mirembe gy'aba obote yera yali weno yakusatu ekuma president olidde ate Giita SFC yandibadde PPU kati PPU ne SFC kyekivuga bulungi
Kyakyuka bukyuzi. PPU Presidential Protection Unit Giita ne bwebera brigade esigalawo PPU gomanyi bago musajja gamba ndi wa PPU kati baga SFC ula PPU nkuma president ne obo oliyo ngoyozambwa PPU ndi wa PPU nekala abantu babba taka mu state house no state house no gandi tejambya kutemeka okutwe mu state house buli mu state house nalaba Jose Kawempe nabe SF singa kati ate batya butibo naye bakola akantu kenayagala omusajja ero singa mulaba nani bwaddeyo kabalagala nali yago yakwata abasajja ngati bawuli bwa civilian kati olwandi omanya bano SFC bali mu commentator ka president era ebyo bintu Museveni abira muze yabira kati yakoze omulimu n'akwata abasajja bwati temukuba bana yinchi n'abasindika ne bagala mukona kona ne musajja nanyi nomukyala guli meja oyo yabadde mukazi oyo n'abikuba empi mwibwa pana piga wana yinchi ibamu alisi sibanyi zinya nga munonya jagenda ngambo omukyala bambi nze nalabye nga ayinamu mentality nti dozo wana yinchi bebatu wo musala Nowecho yalabyenga okubanga nga kijja kuvaamu ebibi anti security organs buli eranze embirabaawo era lunalaba afande birungi obani manyize mbagene magamba afande waliwo kino abantu batuma kutonza kutuma security organs ngati buli omwai na order zembalaba walinga muze yayitawo eri badde joint operation sebera joint operation zembalaba wali ngo wa UPDF agambe motoka zigida zigendo wewe kamujinga wewe ningamba balabagala kutingana mu bantu navuma musirikale munne kati edio kolo zero itayina yaga motoka na ejitoloze byo biri eyo yoka zomayimbira ba mu traffic wa nga ba traffic bayite motoka bwe bati abo basirikale nava ku moto nagenda naziyimiriza atengo oli ayisezi naye nga ayagala mukama wako leki mukama wayitewo so tubadde tutambula kati ekintu y'abakadogo ng'otubulira afande bali bafuna ennyota nga mulaba nga tulaba ne tulowooza mu maaso abakulu ne batugamba vumiria mulaba kama bamwe bonna banyiridde kati mulindeeko bakasiringi baabo Levant Kano yali mu nsiko nga yayingirayo nga lieutenant oba second lieutenant naye tugamba kali tubadde na bakama baffe tubadde kulya lwamu enfudu amaliba ensekerezi tubadde kubandi olita kulima nti yali mu nsiko ntanyega nsekere era luno kwata jako bwasime mbuuze naye afa nawe ensekereza buntu bwandya ajago bwatulya yabana mu Giita ajagula kitu bwatulya then lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo nti mmwe ate abali bakadogo oba nammwe abayingira ensiko okuveeyo amadaala tegaalinya nnyo oba muli batono nnyo abasobola okubanga bayitamu okutuuka ate n'abayitamu kati sexual bagamba nti ndi lieutenant ate ye era waliwo omukulu yamuconsideringa akakana mukawereza ennyota ebyo byalimu obwekyo akakana mukatawereza kanyota ego era sebo gino okulaba ennyota abwezijja era lwali lulimi olwo kati lwokwa bakala bakashapu okulaba eri ku lutalo biki kyokubakubako yuko banze waliwo omwana gwe naye mu kibinja nga ye yesiba kuno anti-tanka bino bibazoka obutono obwo obukuba ennyonyi obwo ng'omwana azanyisa obuntu byaluhanga nga tabuse byaluhanga kato tuba etololaawo ka muntu n'agamba byaluhanga ngenda ku ennyota ng'ebyokusaaga ennyota zagenda okujja byaluhanga ataddeko akayinja neŋŋamba otulese ssebo 98 etumalala kwena tukubala kwena tukwenda kuba Kenya umwana ayambala ejjinja awo bwe twava otugenda okuddayo okuba konyi yena grupu eyo neyita gundi hiriri amuli ya nabira tukubone bayiteeyo n'agenda paka Kalenga abadde Kalenga emyaka gyonna juzi musanga wali Land Cruiser byalwanga Lieutenant Kano kalira Giita uli kulankaki ulira imagine ne yeewuunya n'akwata musana jamweji ne mugamba fwe twetu okola kikati nti nze amaje gansuula ndi ku street naka Giita ndi yawo nerinya bali kyusanga sibya ruhanga bampita Kalenga nangamba eyo nane nkuba kubeyo kalapata matanyi simanyika ukamusala babiki yakola emirimu eyo kubanga okubeera mu kifo ky'abakalomojo nawo lutalo lero woli ekiro babalumba ne babasala bagalante ne mugamba kali we bali abantu basanga kati sempijja
twalinaye naye talina bwali tuzanya naye mupiira biki n'akola Yanga kazini byeyaleeta kazini naye yakola era kyobula kazini bamwalana olw'ebintu ebyo kubanga ye yagamba abaana bano bakola nnyo osanga detach zonna engulu corporal sergeant detach commander koi commander nga sebo detach commander ate nga akola so kyenkubuuziza nti lwaki ekintu ekyo abantu mwe abali mu nsike leka nkubire mu kisolo nti abatalina bino byoyogeddeko gawo nti gawo promotion rank oba promotions ezo tezaali ekintu kya promotion okufa era abantu banewuunya wano bagamba lwaki abantu abaganda bonna ba sergeant nti okujja ku bamu betuwulira kafeero lefant kano nti lwaki Meja Kiza simanji kakati baba mbalowooza nti olw'okuba temwasi blame yonna yadde muzayi Museveni waali nze mu blaminga kitono kubanga si yatuwalanka amajege gatuwalanka balida abo bemulaba waggulu bafanikani lugaba bantu bakali kano gaba agamba nti in army there is no promotion ayogedde CDF agambi twali ki kitegeeza regimu ye abaana bajja mu kabire ekyo sebe tebatukuza olidde kakati omuntu gwe tu blaminga faba NRA twatugenda Rwanda nze nga teeka birwa gwe nokusoma part 1 order ku notice board banke mawudde gaffe sitojja kunzanga nguze new vision so part 1 order ye notice board evere buyirwa ggulo olidde era ne CDF agifuna bw'abataze file agisangawo ebifulumye mu week eyo n'asoma ono bamusalako omutwe ono yakola discipline bamukubye amasasi firing squad court yasalamu bweti Giita Musoke has been dismissed from the army na kimyadde message alisoma naye part 1 order mu maje ye new vision wa maje okiraba kakati nensoma ku notice board nti message DTG this from chief of staff Sam Nanyumba brigadier the promotion the ranks of junior soldiers all junior soldiers has been suspended olira kakati chief of staff oyo Nanyumba sazi na ali mutaka yali mukamawe amekomanda mugisa muntu olira kyenda kakati okuva mugisa muntu n'ateka ko omukono nga amekomanda has confirmed era message eyo negende wa president bayimiriza promotion zabaki zabo abasirikale kakati ekyo ne tukiteekaawo kyenda mu ebiri nga tuli Rwanda meeting neetuula era eyo meeting kisobi nga twajogedde wano ne tugamba tugikwate tugisome wano nga tujjanjuluza nga bwe yalina okuba abasinga tebagimanyi meeting eyo erimu ebintu bingi meeting yali kuki master plan nga ne mulimu n'amaje kati bw'ogisoma n'olaba olabira nti waliwo okutukotogera so meeting yavaayo naki yalimu abantu b'ensiko obutatukuza tetwasoma so meeting yatuula abantu b'ensiko yali Rwanda yalina we yatuula mu maka g'omuntu omu ng'ate mukulu mu Uganda muno tetwasoma tetukuzibwa era bakole ejjepki kubanga tetukole ejjepya kati ekyejjepya eyo likyusa njagala wali nti yagamba tebabakuza tebatukuza kubanga most bushwo fighters tetwasoma kubanga plan yali bwete okuva mu nsiko babitugamba nga bakaindo tafiraawo bwe tumala okuwamba pa tetugenda kukola maje fe tuli baki banunuzi kakati zino intake ezasooka ez'abambadi baani abo be balina okukola ki ejje kyovulaba fe tulina intake okiraba kakati omuntu atamanyi yaba alowooza mbu tukuba kelere n'obwereere so mwe mwali mukomyawo olwo mwali bakununula agenda bwe yali mumala okununula mudde wamu bakadogo bokka bali considered okuddayo okukola ki okusoma abanalwanda balina okuddayo wa ebintu byajja biri mu format gundi vice president gundi president bajja ebintu biri ku line olidde era ne yali vice nyinzo mugamba ne tumuleke olabo ne yayimire nga mzee alayira wali ebbali wano enkofira nga emwambadde mu mutwe bweti sikajukira bulungi ndako ojolabe kifaananyi ekyo ojo kiteekewo ani yewa constituency ani yewa constituency bamuli akalu n'agamba muzeeye kati envuddemu mu bintu byaffe
n'ababala n'amugamba olinawo bamekaawo nti naye wano mpeza 15,000 abampagira kayo constituency gende Busenyi onoonyereze kaakati kati fe Giita tebana kyatukola kubanga tukuze nabo tumanyi bingi batutuuza wansi nze game mu nsiko twavaayo nga tuli degree holders buli muyeekera ne tulaba bingi ne tumanyi bingi waliwo nebetagenda kuwulira go kisubi tena ayinza kugamba nti kyali bwe kiti kaakati sene batugamba bakadogo bonnera muzeyi nga atuyita baana be atuyita orphanizi era akimanyi kati nze nali naye mu 2 mu State House byagamba alonda mbimanyi muzeyi aga ina de kadogozi yamanyi ba orphanizi batatabe bakola ki bafa era atuyita baana be wano category ziri ezi mu majega President Museveni bakazolite bwe mubende abalema bonna bantu be era yawa order saagala kuddamu kulaba mulema gwe mujjamaje lumu abali mu kalulu omwana n'asombera mpola n'asembera mbera ku amanyi mulema bamukwasa ekisa we wacha mulema huyo musala n'azina mpoza asembera mpola n'azina mutebamanyi ye esati ya yero balaba wano Museveni omulema huyo kati omanyi okayanamu gwo ninye nawe olowooza eggumba so lyakaladda kalu lyate likuba n'oluyi no omumanyi oyo fe ebintu bimanyi vice kati muzeyi n'agamba ate Nairobi banandyamu amaaso n'ayeta kiseka ate fe tukubuyira tukulagira inapo alwa kati ku abantu 27 wali yagala muwaki kwa 27 tulayira we bali 29 January bwe yali line-up fe tugenda okuwamba wano fe leka nonze nkubi tugenda okuwamba buli yali officer mu nsiko batula mu meeting ne basayininga ku kipapula buli muntu ngomanyi oli officer wali tugende tuwambe nti afande tumekubali sign here Salimu Sayenga atudde Rwejema nga atudde wali tolowooza nti muzeyi yagamba tugende tuwambe kati muzeyi tugenda okujja okuwamba Yesu twajja enabbingo addamu atuuza meeting abuuza balwejema ne Sale musaze w'abaana baffe mumanye ekiri Kampala mapasi yabalina beekwese Kampala mumumanyi tusiijinge hit and run naye nga tuli sector bujuuko buyala biki tukube tukendeeze mbu strengths Salimu Sayenga namuga muzeyi walayi oba tufe tugwewo tuyingire Kampala tetukuza abaana babonyebonye muze nasigalamu akatoma enabbingaawo Rwejema nabaga tusonge era muze yagino Kampala ase badduse nga muze takkiriza kati ndowooza olaba naye okuva mu nsiko tutukenda munkekera ka Salimu Safani Salimu Sale wali meeting we yatuula bofisa kama najua yuko officer wote pale sign chikaratasi ndio wewe uandika wapi nkuruma simanyi bichi gwani simanyi chigondi karatali ka message simanyi kabalega simanyi bichi abachali gonza bonna tunaenda kamata Kampala munakubali nti muzeyi hata abatoto wamechoka tujja kufuna muna abadduka bagende begatte ku majego obote abalaba wira kayira yayingira dabagala kutoloka bagende begatte wa kukayira tusaini ekipapula we kiri na guno gwaka bagenda mu files afande Salemu ekiri officers ni basayininga ne tujja okukwata Kampala ng'abantu bakkiriza nti mission yeriko era twava mu kunsiko wetwa muzeyi bwe yapangira ebibinja nga taski azimaze bine Masaka bicheyo vice versa sikugenda kukwata Masaka Lumumba lubiri Kyaligonza Machindi Odovu March Sefali eyo koyite eyo simanyi ngendo buzebuza abatolo muwandike mukole bichi naye taski yo kukwata ki kololo ebintu twatokano nogoza nti tugende kolonywe chai gendo kwate balaxi Venice ina mzee yachimanyi 11 nani huyo Sefali tabipangira Busega ile bajja luvanyuma 11 mzee yatoke Busega agamba 11 pita kwenda bwako ebu Kyaligonza ate mudeyo kubikonde MPG mutuse Busega ate batuzayo wiro manyi ubenye chali yawo nengo hizo chuso mtutu oyera tuka Kampala okube ku kikopo ate mbwa tedayo kubikondo ola formation ovu ataka kiraba kati structure ya maje bwoba olowooza kino omukulu alowooza kirala olidde mwagambe tunatembea pako kwa mulima yire n'olaba olusozi gye luli gye mugenda okutambula
nenga bagenda kubayisa bati nasazi yagamba ati batambula okuva no paka kitugumu nebo kigambo mundu amulimba bamune bagenda paka Kasese Rwenzori batambula ennaku 5 na lweso taliko wali abinyumi yabigamba jimu mwezi ekingamba Jacob asimwe yali omu Bright Rwamyama na amatane gamugwako na collapsinga ne bamusiba ku miti stretcher zensko ziraba kati bojeta wali ku parliament bayinza okukuba na amasase gwe bichi ibiti byolese tebamanyi mupanze emiti tebamanyi twawangulanga mu n'enzigi tu stretch subi kitufu olidde kati abasalimu sale beti kabwetis neerwa kwa yali awewuka you sacrifice your life to be able bakuba makono jifa kakati fe BAKADOGO tukyalina complain nze naliwo bili mwena nkubadde gana meeting president kyagamba alonda nti yamugamba lwaki mwagala okukula temukuza abaana bano nintuna muzeyi bwenti waya soka komboza 83 you are still a sergeant Giita konza ani anankuza muzeyi gwo tumanyi naga okay yena keeping kati alonda buyamuyita namugamba lwaki mwagala okukula bana abana Giita akyali sergeant kumirimu gye bakola wuyo Rwanda wuyo wa geno nonye BAKADOGO bonna era mu bintu ebinabi yamuwa ekya BAKADOGO kyalimu ngolaba muzeyi atuliko naye olwokuba nti emirimu kati gyamuyinga kati wuyo PDM simanyi ekindi ekyenda kyonka takyamanyi nti Giita gye bali ekidda kyonka bakidda njagala twogereko ku nsonga ezo mu butuufu nti okwemulugunya kwammwe kuliwa nga BAKADOGO manyi saawa eno kati twolekera akalulu era ndabye banja bazirwanako nga bagamba nti tebatujjukira mukalulu batujjukira mu biseera bya kati nno leka nkubulire so njagala kumanya akalulu okwemulugunya gatunagenda akalulu okwemulugunya kwammwe nga abali BAKADOGO nga abaana abato abazadde tetuyina so kuliwa bwe twali mu nsiko twali family fenna bafande jimu mwezi abo balaba bajjako bwasimu balaba basalimu sale bakayindo tafire bichibi nafe tugane twebuuza embere eyo gye balimu n'abaana baabwe juzi yakola gundi oba basidde oba jubiri nenda bafande kayindo tafire n'alaga abaana be gonna ganene gati n'agawala gonna gava mu sepu y'abantu ganene ne bagagamba ono dokita ono lawyer ono simanyi biki we you talk what you are doing wasoma biki bulira abantu nkazala bana banje aba kane tugamba yes kakati ekyo kye bakola nafe kitwanda tukola bituluma naye gwe nga toyinamu yadde mu kinjaji mu family so kati eyo complaint ya mweliro bantu botasoma kati ogenze ku tetwasoma tetwasoma obulumi bwe tulimu singa twakuzibwa twandibadde betoke kubanga bwe nva maje nga ndi kano ne bwe ndabera mu banka yange gye nfuna mu pension nja kusobola kufuna bukadde 3 sina kye netaga ku president Museveni sina kigenda gulu mbere ku gate nga bangobeza miggo sale mwagazaaki olidde okujjako minor case ngamba naye afande salo yali ansubiza okunzimbira ennyumba kangende ndabe omwagazi yangamba agenda kunzimbira enju nga papa seche ekintu te naye kati Giita Musoke ng'abaana bogenda okatwa olaba juzi wokwata abaana batano bana naye ne batuula be bati olabira ddala ng'olinganga ku bantu enfuuzi ne bagamba ne bayita president Museveni bano bwe bafaanana ate nga mmamotoka tulamu balala kyeki kye nagambye nti balina program ekyusa ejje naye ffe abaalwana twafuna ki BAKADOGO abaana bato twafuna ki kubanga twesuubira ki ne tugamba muzeeyi agamba tuli baana be ne tugumira ku ekyo yadde alina abaana be bana naye yali atugasse nga famire ye nange munyini mu state house yangamba ne mugamba Giita muzeeyi abaakulu abo bayise nomanyi nti bagenda kunsiba nangamba bakusiba batya otuuse embugo li mwana wange nangase kuki ku famire ye nemanyali ye mfuse mwana wa Museveni kati maze alonda kye baamugamba teyakikola yakola keeki kuteeka sente mu banka era zitandika nga twogere ne muzeeyi n'agamba n'ayita namugamba saala kudampula mujasa afuna sente zangalo muteekamu empewo from today genda amajega gonna gende muki mu banka ekyo kimu 2 ekya BAKADOGO teyakikolako 3 ekyomusala gwange bwe nagendayo okumulaba esukutisuku ofisi taziteekayo yansibaluzira ekyokuna teri muntu akkiriza kugoba mujasi enamaje awira dismiso irigo biki tayagala amaje sigaabwe gage era nga gage
kubanga resistance army yiye ukitaba nekyo kiri awo ya buli muntu akimanyi muli baje ga Museveni yes naye teyegaana era naye agamba naye waliwo ensobi waliwo yagana agamba waliwo ensobi gye mwakola mwagala nnyo okuleeta ati UPDF naye nze nkyajjukiranga NRA yange era nze nkyali wa NRA kati mukulu Kisubi obuzze ekibuzo kirungi ky'okugamba okusomoozebwa kubanga kati Bakadogo Giita gwe mukama waabwe gwe chairman waabwe era mwatuula mweronda oyina executive yo gye mutambula nayo tukole naawe n'otubeera kubanga singa mukulu Kisubi tewayimirira twanebe tugenda ku social media ne baganti za nuupu ne batukuba n'emiggo Giita yabadde ne gundi yagenze ku yamivule ne kati bamanyi papasire ogenda wa Nathaniel Waiso ogenda wa Kulaije ogenda kati ogenda wa Katamba ogenda mu bana bakuzizo jageno meeting na afane Mugerwa era nayo mubuze naye afane Mugerwa naye wali Kadogo gwafuna otyo okubeera brigadier akubwire emitema gye yakola ki yahitamu kakati okusomoozebwa kwaffe okusooka President Museveni yateekawo okusoma tetwasoma oyina akubuuza olimba Giita kireka mwagaana kubanga abantu twogera ebintu bino naye abantu balina ansa era gwogenda okwogera ebibyo kiba kitegeeza oyina kumuleeta wano n'ayogera ebibye n'omugamba yes tetwasoma gwe wasomerawa n'agana asomera Kololo High gw'omanyi ebyali embalala gw'omanyi nti n'abaana bangi bagenda ne babajjayo bakama baabwe okimanyi nti okusoma bwe kwatuuka ffe twali mu operation abakulu bagamba temuna gye mulaga ekyo kimu okimanyi bulungi nti twali ku ntalo koyi y'amagye ebya n'abajasi 147 mu mukaaga ebiseera ebyo ng'erina abantu 7 company ng'osanga ekoyi bikoyi sikoyi dikoyi bikiyayi bikiefu naye nga bantu 7 oba 6 naye nga bw'olaba oti nga tufolinze koyo gamba ndooza ga 1500 okiraba kakati mu platoon emu ng'osanga abasirikale 3 mu 3 nga lukokolwa Bakadogo 10 Bakadogo kakati gungamba Bakadogo nabadde bakole ki abantu 15 banakubakala kwena kisoboka kitegeeza koyo jja kusanga ina abantu 45 kuba platoon emu nina 15 olidde kati bagamba nti anamu abatano baze MKadogo kusoma kati abakulu abamu bakyamusamba nagamba ani yabaga nti amagye gasoma utapinze president mukulu yayogera bwati tapinze abapinze order mu luzungu bagamba defying General Museveni's order mudeyo musome oli agambe ani yabaga nti amagye gasoma kati society ngo mugambe ebyekisuru nti amagye bikondere nti bagenda kusoma tumbavu wali tobabulire ebyo anti beyali ayina bakomanda batakyayina balutayinama nga tobabulire ebyo babadiru kingi fyeka bampa sekta yange eno malemu aduyi ngumbu ogenda kusoma agamba ogenda kusoma baluwa bampadde gomanye bye ode zalimu leka mbabwire ffe tuli balwanyi tukubye mundu eza buli kika operation code of conduct ndala nagamba twali mu Northern afande sai nakwata helicopter ne yetumikiza nagenda mu UPDA mbwa abamanyi simanyi bo Angelo Kero musimanyi bali bamwende soroti simanyi mu majego bote mu bakola mu kadeti mbwa ulide ndi byo pangalasiyo neke simanyi bikiba kidega nayi musenyonyi ne general ye na amajege yagenda nago ne bagenda mu adu papa balabeke ne bagwa mbwa agenze bamukubire engalo aduyi omulimu gwe kutta teri muyekera mulungi lekankubulire n'abagwamu ne bamutegekera wali obutebe bwaffe obw'emiti ne batuula n'abanene ne batuula kopango jalo banga alumanyi ne kaise sana kuja mkubwa anti bwali majegobo tebemanyi sasa mkubwa yetu ndio hii Lieutenant Colonel Angelo Kero anaomba pistol na sisi musuni tumechoka Lutwa walipoteza sisi baadhi ya Kero Salim Sala waandika amanyi bwaveyo ajja kujja briefing ki mukama we muzee agenda okutuuka eggulu bwati nga Salim Sala atandika your excellency you know I tried to talk with our rebels the group of UPDA muzee amtunda bwati muzee yamubuza ekibuuzo kimu ku sent you there that is self deployment ali ku muganda we
oluganda teruliiwo. That's self-deployment. You are going to the court. Naayisaawo omukulu w'amateeka. Put this person in the court of law. Self-deployment. Ennyonyi ya gavumenti yabadde ekubiddwa. Amagye ge yagenze nago gabadde gattiddwa because of one person. Afadhali yavaawo. Salimsa bali basadde firing squad. Ile file weeri paka kati mu magye muno. Muganda amusaddasi. Oluvannyuma ennyo akakiko ne katuula ne kamitinga president ne bagamba nti kooti yazzeemu n'etuula n'emulumirirwa yamukoshonize. Kitegeere. Okiraba? Kati ebyamagye byebyo temuli self deployment. Ebyo nze nabikolanga. Nze Giita nze nabikolanga. Emmotoka ziri abantu bali wali bagenda kuba adooyi. Nze nsigale wano nga ndya kawunga. Nagenze da speed. Era njagala kutoka mu records nga file yange batekako dead. Neyo. Giita yafa. Neyo batekako dead. Eva mu dead. Naserwadda. Eva mu dead. Ate kujja mu records singa bibadde nga kati nena ndibadde nga sifuna sente. Nebe najja mu records ne banteeka mu records directorate. Bagenda kunoonya file yange gyena okubeera. Bagisanga mu floating file. Abaafa edda. Kubanga otalo luzibu. Bwe mulwana waliwo ababula. Kituufu. Kale ababula omusaala bayinza okukulekako abakozi balya ssente be bagosti. Olira kakati oluvannyuma balabanga wabaliwo peti mwezigenda okujja nga bagamba oyo mumusalemu kuba tewaliwo kompyuta tewaliwo ki bakolesanga kalaamu ne basalamu be bati. So ekimu kusomozebwa kwammwe tetwasoma. President Museveni atusuubiza okusoma naye tetwasoma. Olira ye president yamanyi kimu nti twakola ki twasoma. Okujja nga omuntu avuddeyo n'amubuulira nti muzeeyi tetwasoma. Kati muzeeyi agenda n'atambula era waliwo abakulu abamubenda ba kapiteeni baani wa 82. Muzeeyi n'akumubuuza mubiru okola kyene nakaseke kubanga abamu abasanga mu kuziika abamu abasanga ku mikolo okwo. Naye muzeeyi bw'akuba eriiso bw'ati tolowooza nti abaatunudde bw'ati abaatunula nnyo bw'ati. Ayinza otuna omuntu neyetegereza bw'anoloza naye musajja abadde bwagira bw'ati. Kati memory neekomawo ogenda kulaba call on that person. You come. Gwani? Afande amu kapteni mu biro. Ovu kijebejo. Nti yes sir. What are you doing here? Jamu zeyi amagye baganzi jamu. Ani yaga kujjamu. Nti andi muzeyi biwanvu kale you go to Salayu I will call you. Na akuleka. Kati afande Sale abera active nnyo ku kintu ekyo. Kuba muzeyi yalagidde. Otukayo n'akubulira. Agamba muzeyi kyagala ompe saawezi afande Sale nkubulire. Banzijjamu batya? Lwaki ndi bweru. Kuba muzeyi kimuluma nnyo kusanga omuntu w'ensiko ng'akyali kapiteeni nga wayite ttu. Waliwo abeeyite wano be yasima n'ab'emifula ejjenti Kiboga nga bajjawo ebigoma mu bigundi bakyali ba mmeeja. Waliwo abali mu 90s abayingidde mu 9,200. Already bali mu brigadier. Meja tuwabuuza afande kula agent Giita bagambe alanka zaabo. Anti gobibuuze bibuuzo. Naye funange memory zidda. Memory zidda. Jinzo obutamogera kozwana abantu bese yakwogera kula ije afande Sale Sejjusa Museveni be bebo line eyo. Nalweso ye bemuleta njamulaba. Nalwe akimanyi anti kati tumanyi be basigaddewo nga bajjako bwasimwe be jemu mwezi kaindo tafire kubanga twayi nabo. Bagala beega nti Giita tumumanyi. Songo ovude ku butasoma. Kati obutasoma tetwasoma. Era ekyo ekintu abakulu batono nnyo abayinza kati nga bajjula mu muguma abali basisiyo bamanyi nti bakadogo abangi tebaasoma. Kyakola bulungi Nsereko wali nalina gamba twali abakadogo 2,000 naye abali basinga mu bakadogo be ba prison of war. Abaava e Nabisojjo abaava e Kibulala. Ate baasibibwa. Abali mu pate ziri fedde mu UFM biki. Gurupu z'abadibya. Kivumbi wuno so government batemamba nti mujase. Baliwa ye omukulu omu n'amugyamu n'amutwala Kasese. Naawona n'afuna n'ennamba kubanga wali twaliwo nnamba. Era bakadogo bo badibya bannaba bazifunawa mu kadogo eza NRA. Kati yagamba ndi kadogo nagamba ndi yatoli kadogo ni namba nga mpanvu ati wagijjawa. Kati yafuna ku intake zino zabambadi. Era bogena wafande mbadi nombuuze namba ya maje ya jongoli musirikali ofunye kopolo walira namba ki. Kubanga wabera ya officer ne yaki
kati afande Kainerugaba ayinemu mbadi ayinezi David Muoza ayinezi so mubalina bili abambali anti yaliko azaranka omusika wa wansi kati David Muoza atuleka kuuminga private najja cadet kati general okiraba kakati kituluma nnyo obutasoma osanga singa twasoma twandibaddeko ne post mu maje muno twandifuse ko ba unit commander twandifuse ko ba brigade commander singa enkola yali ntuufu nti bano baakuzibwa mu lubiri mu mwaka bweguti retirement zitandikire wano ate retirement official zitandise wano katwali ku branch retirement official eziriwo mu maje bali ku intake branch ndoza bagenze mu 10 mugwo musanvu bagenda ku muza amaje ndoza batuse mu 14 ne bagamba kati ya 90 tuba kisese kitoleko bakasirive zeti si branch chimpatira IMF sala ku bakozi era muzeche yavagamba no abantu ababona abona lwa kintu eki teyezali official retirement mubayite mubazeemu mubawumuza officially bayingire mu branch zino kisoboke ekyo otemagamba tewali sente president alagidde badira abawumula ate bakomewo bakyali kibakikola kati Giita Musoke mbana umula tebakola what told ekigambo kyabagamba gundi integration yeyo nga wawumula bagita ni engagement form mu maje anti oluzungu nalulu kati nanduzise bugulu kati njogera bingi engagement mu maje ne kati waliwo mujasa ali mu maje nga nomubuza engagement kata kitegeera takimanyi nti omala emyaka bwegiti ebweru kabe kati olabo yo captain gwe bagamba mu biru nga yawumula president agamba gendi wasale dda mu maje omanyi nti nomuzeeya mwale front kano gendi wasale bakola front naye omanyi okubale bawandika ebbaluwa eyo n'okubula yabula naye nga ate waliwo copy ya Giita bamuzeemu bamwere front kano na guno gwaka akyali captain president yalagira kati kyekiri afane kola ekiyagamba nti ebyo vabo fe tubabalanga ba desert bamala kuwandika president akiwandike ne message tugisome kubade nawo ugambye abasirikale basoma message naye muzeeyi bwayogera ekintu kati nze yagamba wagendanga ku party 1 order kati nze yayogera yampa major verbally kati njibanja nyizo njibanja Kainerugaba anajimpa mpozi rajja kwata document adewa muzeeyi there is this boy is talking eroti agambwa mukuza ono Giita yakwata ababbi era kyovulaba nandibadde njifuna nenjambala kale nandigezewa nenjisonesa mu kiyembe nesobola tokwatiddwa anti bajja kunkwata impersonation kyotali kati kyovulaba era nkyogera nti president Museveni nkubanja lanka yange kubanga guwa kyogera ate omwana muto tebamulimba yakyogirira singa yakyogerera kamera ku kamera ate ekireso saa 8 yani kuba ekifaananyi bakatamba singa yayita media naita afande kulayije n'abamawulire obutasoma twayongera ku ndwadde ey'ensekere ey'okulya enfudu twayongerako obutasoma era tuli bamusomo gwalema amaje ga president Museveni bakadogo abaana abato abatibwa bazadde baabwe ne bamwegattako ku myaka emito 9 12 13 kubanga abantu balowooza waliwo omuntu gwe yabuuza ekibuuzo awo ku baana bo recording wano n'agamba oyo alimba omwana waabwe asobola avuga emmotoka ku myaka 12 njako etano Joshua wali yangamba kati Giita nina bwendi naye kinnumu butaba na midali nakoma ku kopolo navuga emmotoka nga emyaka 10 serwadde omulaba yavuga nga ine emyaka 10 avuga tata hifa imported for accident waliwo abawakana tebamanyi kati ebiseera ebyo emyaka osobola ovuga emmotoka afanirwe jeme omwana yali amuvuga sergeant Kazo ogera gone yavuga nga emirambo navuga abasirikale waliwo kimbowa tuwamulaba eri wafande wa honorable Israeli bali bavubuka bato omanyi omuntu bwasanga twameze envyalo ziwayingire jamaje so tamanyi nti noli kaliba omanyi mundu bwegenda omanyi engwala omanyi bwenkukwata nenkujjamu olulimi ne lugwa wali fete tuli bangu goyira bano bakomando SFC bakomando sebo naffe tuli bakomando eri omuzeeyi yali tuwa mu nsiko bakomando mu nsiko twaliyo kati batwaliyo tuli expired wale oli komando expired nyonga tuga olaba kano kalaba kano goza umanyi sobbi ndi kunyugunya sebo mu nsiko waliyo banyugunya ere mundu ogisula ino ga kati sebo sembera
Sasa nakalyango yagamba ki yakwata ki jinji tofodali naki tetwali bangu ate nafe tetwali tubimanyi lumunja ankutwale konge wafande koleta tajja gana you have come to interview me musajja ali gentle aga you are BBC you want to me Foronasa man ye chairman wa Foronasa awutule na yao agambia we train those people bakasiringi bali bakomando ba amini ba Moses ali abo bola bachali gonza era chovula ba buli muntu akujja nagana ali mu BB Black Bomba nali mu Abdunasa mutie kubanga twakopa kopa ebintu by'abasajja abo olidde bakoleta bakomando era omulaba ne bwatambula ne mu kibuga atambuza ebigenda agenda agula bogoya naye abala tebayitamu koleta no yayita mu kibuga ku bigere naye walwaga kiki yavuga emmotoka okutali bukombe lidika yagamba naye mmwe nze ndi general kati general ndimanyi kaddi ntekemo tinti era yitula nasoma amawire ge olinaga ebiri omusajja ayina ebirevu ngoki nogira ye koleta so bwova kutasoma obutasoma yetakuzibwa mu maje twakola nnyo ne twakola nnyo ku saazi wawudde promotion eri mu maje ba general bayamba kakati ebintu bya acting ebyo bwe twali mu nsiko waliwo appointment platoon commander APC lanka bwe zafuluma ne bifa appointment platoon commander walinga sergeant kubanga mu nsiko abona afande kanja babira ku basajja baserwanga babira ku basajja bani bonna lanka batumukumba bamugisa muntu mu nsiko babira ku basajja balonda tuloza nti bavudde awo ojjako kuva kwa sergeant tumaze okuwamba nafuka captain ne twewuunya kwegalanka mekazi yabuuka kituluma kakati twaine eddala lya appointment platoon commander kwati obera platoon commander nengo li sergeant era ebintu ebyo nabiggwawo mu maje byagenda maaso yaderanka bazigaba kazini nagamba naye mbuli gye ntambula eyo omuntu akulisivinga ku detach mu chwini okidi simanyi kalongo palenge yo wanse yo mu kifo ebichafu adui mwayita ba sergeant abana bakola naye ekifo ekyo kyolaba kuba detach commander ngo commanding koyi mu maje mulimu ebitabo byonna fe twasoma ebitabo byonna tubimanyi amaje bagalina okubeera yejibaita establishment of the army byonna mu ebiri omuntu webera koyi commander olina kuba kulanka ya major olidde ng'olina abajasi 14 maka mu mukaaga olina okubeera n'ebintu n'ebye taxi radio set eyiyo olina okuba ne Land Rover byonna signal michi communication ku ebiri kwega waliwo byolina okuba nabyo sebo nga naye bagamba nti oli amudda ti sebo naawe oli nsolonka oli eyo ngo baga ko yani eri egundi ekalenga nti ya Giita sebo tomuzanyirako kati ebintu byajjanga ngo kati abali ba commander ebiseera ebyo nga detach commander abikibi ba OC usanga sergeant OC kubanga ebiseera majiga tegali mu sergeant major nga tubambala kolokolo tezirimu tezina kuba confirmed abana bakola nga balinganga ba captain ba major kati awo twakoera abakola ebiseera ebyo commanding amaje bakoera wash out chichate tubane twali kibafuna ko mbadde nkubuuziza nti ensonga ya kitingi ekintu ekyo kijja kimbadde njagala okusooka okumanya mu establishment mu nsiko APC bwe baagaba ennyota ne bikola ki ne bivaawo bamulonda abeera appointment ko kadi oba olindiridde nti singa bakuza confirmed kati ojja kuba oyambala ennyota ezi nga lanka zo bagikonfirminze Giita Musoke confirmed era buno omuntu nga nsumulula nga ngenda kugenda mu store nga bampa so kyali kivuddewo kakati ekintu kya acting kitandika wano kwa afande alonda kati president Museveni bamutwala list akonfirminge nga tena abantu babafula daba acting n'ennyota bazambala era nze bafande kulaje badde batambala zi major general nenga mu mateeka tu bwoba ogenda kusoma ebweru nga Giita Musoke ndi sergeant bwe ngenda ebweru ngenda nga captain gwe sergeant ate anti actingiranga bakonfirminga eri ekusomero lyogenzeeko ba officers bali eri tatogenda kugamba nti sergeant Giita era wane ekibaluwa kye bampa ngenda nga captain naye bwenva ebweru mbeera confirmed sidda ku sergeant olaba omukisa we gugira kyobula abantu bagenda ebweru nga kano ne bamuteeka ku brigadier naga nasoma nga afitinge mu Bachina bali bagendamu brigadier Giita
bwodda wano obera confirmed acting eyo teyinza okudda emabega ate diet nakityamu neŋŋamba nti kati fene waffe bwe bakuteeka ku acting kitegeeza nti oli ku probation waliwajja bayinza okuba bali mu kwetegereza wetegereza abapoliisi mu kwetegereza okwo kuyinza okugaana wetegereza abapoliisi n'amagye bakadeeti kati poliisi we bava ku kadeeti olaba nti wabula abambeera obweru era buba bweru abasinga bonna bakapiteeni abo bava egundi kabalya gye bakolera bwe babeera obweru waliwo ali confirmed nga kapu ayina amenje 3 nga simeeru kaakati oyo bw'omwetako lunderebu abadde bweru eno already bw'omwetako olugezigezi bakolako recommendation okubeera confirmed yadde oyambadde amenje aga 3 kubanga oyinza n'okugambala wano n'ogenda onywa bakusanga mu bbaala bajja kuzza ku mayinja aga kati afande kulajja okubeera bamugamba acting afande mugerwa balina okwegendereza nnyo bataabataana ab'omulundi gumwana abeesatu kubanga general ayinza okujja nagamba bati mugerwa it seems you are not smart in office recommendation negende wa CDF mugerwa is not fit to me manager general omanyi wabeera okukyokoozawo bayinza okutuma kyoperation yawo bagamba twala omulambo meje okulaije n'ogutuuseyo n'otagutuusa mu kifo bagambye naga huyo is not fit to me major general kubanga major general tell you senior officer okuva ku major okubeera senior officer major awamba government ebyamali wabiwire byatole kakati anti kati bitandise kati byava ku banene kati ba officer abawansi kati abawansi be bawambe eggwanga bakola kudita kubanga baamanya nti bana abanene batulyamu enkwe kakati nkulaga okuva ku major bw'omusanga nga mutye ennyanya wano kati nga muzeegi yali ampadde mu 2 kati singa kyali major ku mirimu gye nakwanga ejjanga jakalanda style pirika era nali ngenda kwerawo olabe file nti muzeegi file bibyo abali ya sente zono bali ate Giita obakutte nti baabo kati gye mirimu gya Giita kakati acting rank oyina okwegendereza nnyo mu kiseera ekyo oyina okwegendereza confirmation basaze embuzi kati oyobera ku acting ng'osala embuzi mubukubanga acting sebo afande nakuombeya era babadde babakubira saluti eyembu yana liyo juzi afande nakuombeya afande nakuombeya atoke ku kiri so establishment eno gye twalaba empya yebikomezaawo kakati afande Kaine Lugaba promotion zizo natubadde tuziraba naye nga afande Kaine Lugaba omanyi bo basomye ebitabo amajege bakola ga bitabo kakati waliwo ebintu byalaba ebimu nga byandibaddewo bimumajemu ebiri kubanga kati nkugamba division commander is supposed to be a major general division commander brigade commander tasina kuba kano aba brigadier gemaje establishment bagikola naye kugamba ebintu bino bagamba nti andibadde tubikola byebitu kubanga buli lwoteeka ebintu bino obiteeka mu format nga bino otambula sente kati bagamba panawo defense efuna $7 trillion ne bagenda ozitematema n'amabanja ate gazihazeewo obone kwesanga sente zikola ki era ojjukira nga president yali agambye nti buli mujasi yali amaze okuwominga nti bagenda bawakakadde akaaka nabamu gamaze n'okulya amabanja olidde tufuna kakadde omusirikale asembayo afuna kati emitwalo 6 kuliko ez'emmere 6 kuliko okusomesa abaana kuliko okukola kyogula eddagala ly'engatto kubanga luli mu magye byalingayo mu amesopu nga bakuba byabwerere olaba kati ogenda kwesanga era enkaaga nga tekola ki temala ku prices nga boziraba kati bo bafuna kati Giita tafuna yabeera wati ekyo kiri awo kakati acting establishment singa ekolebwa mu magye ne bagatuba n'amagye emitwalo 8 nebyo babikola kati bye batambulirako ebipya kyenkulaga spanaawo so obuzibu bwammwe nga bakadogo tetwakuzibwa tunnyonnyole ekyo obutakuzibwa bwaffe abakulu bateekawo science ne baleeta eŋŋombe egamba mbu tetwasoma olida kubanga nyinza okugamba waliwo neyagdayo mu Kadogo n'asoma bw'otuuka embuya n'ebifo ebirala omusanga kolokolo nagamba Giita munayize nkaddiridde wano ndowooza ondaba ate kati stress zenina kati ate bwe mmala okukola wano emagamaga nzikirira ali mu kidaama mbeera kumalwa nawalaje ebintu ebi byalowooza n'envi zikoleze eki kakati ani akyalumwozaako nti yasoma
kati mulimu abakulunzi bemanya abadde MKadogo ne basoma nga te waliwo ababakwatako era nyizo bagamba n'otya n'okutya gamba oyo kubeera brigadier gundi yamukwatako kubanga mwana weeka watoli abadde ame komanda ngera alina okukola ki omwisika kuba ebyennaku zino by'abantu baganda kwerwanako banyankole kweterana wefaako baganda kwefaako ekyo kyogedde ze badde manyi baganda kwerwanako kaakati n'abalala n'abateeso balina engombo yaabwe n'abayeru balugwala balina ebibagamba wadifo kaakati ffe tulina okulumwa era tusuubira nti President Museveni n'amiitinga BAKADOGO tugamba mu bituteeso byaffe mulimu okugamba nti muzeeyi ranka zaffe kale nfe nga kkano b'emirambo mugikuza Lumumba bamukuza Lokech juzi bamukuziza Lieutenant General abachoyi ne bazina dingi muzeeyi era fuga nnyo obulumanyo bugeno kuva ewala Lokech omulambo baagukuza naffe twagala ranka zaffe era mu bintu byemaze okutebolinga to the president we want our ranks tetwasoma omuyeke yatasoma yes liberate fe tuli banunuzi ngugate tulina intake tulina camps ezobuyekera nange nyizo kula Abdul Nasa ono gujja ekyo kiteeka kakati tubanje emidali twakola ankwatira ki rigimu nze nagireti BOBIWINE nupu ate eri nupu sechanzi taliyo walayiba mukutte waswa taliyo n'olubuto lwe sirefunante obiyete lwaki bamukwata lwaki bamukwata n'abeerayo ne t-shirt eyita mu lubuto ne lugira lete nupu kirabika bulungi naye kati nze ate ngenda nze ffe tuli balibaleeta tuli banunuzi tubanja emidaali olira waliwo blood medal ey'ensiko tulina ojjambala mugwetaaza ki ogutaliko sente kiteeke ebbali leka mbabwire ziriko kati 5 nabiraba ejjinja juzi ne wano ku Namyalo tetufuddeeyo kati baateeka luli baagabanga myerere naye bw'otuuka we bakuwa ebbaasa aye ne muzeeyi wali ng'akwambaza n'omugana naye muzeeyi n'omukuba mangu era bagamba muzeeyi tomugambe ekigambo kyonna omanyi bagenda bakuutidde ebigambo awo obeeranga kasiru naye muzeeyi akuba eriiso bw'ati konka ne nkumanya iwe wankayi kuba muzuge simanyi lwaki kubanga ekyo ekiseera kya ssanyu gumanya kibeeraawo era sebo wakiri muzeeyi mugambe babateeka mu tenti wali sebo eriiso libeera bwe liti olinganga agenda okumutuga obadde mwogera biki waliwo omwana sigundi bamwitaani ali mbuyaawo nanga naye muzeeyi netegereza bulungi omanyi wanaamwambaza muzeeyi omanyi omuseeyi nawono I remember you but bayogesa ngege abantu ne bayombe ne beesooza ne ba nagamba nalweso nakuba eriiso bwati namugamba nalweso you handle this one ng'omwana muzeeyi we yasulanga omwana yayogera bingi bazale bange ne bafa kibi muzeeyi n'otwerabira nagana nalweso mutwa baamutwalayo wa muzeeyi ndowooza era okusinkana abantu abo tekyetaaga kwogera bubi si muzeeyi wasulanga wange eyakubye sama wamulabye eyakubye sama njimanyi olowooza lwaki yatuuse ku ekyo otuuke wa muzeeyi ogamba muzeeyi naye nzijjukira muzeeyi yali wali muzeeyi yali bwenti naye golowooza busungu ate muzeeyi omuleetako obusungu teba busungu naye kati muzeeyi leka nkubuulire muzeeyi Museveni gwolaba oyo nze okutuuka wa muzeeyi madamu Amiria yanvuga nantwala olaba era mwebaza era Amiria yakola kuba yambuyire ensobe yaliwo ne bali bagamba president n'abiŋŋamba ne mmanya naŋŋamba n'abantu abagamba muzeeyi mbu nagwe eddalu ne muzeeyi bwe natuuka naŋŋamba Giita baŋŋamba wakola ki wagwe eddalu ekyo nokiteekaawo maani Amiria ekintu kyaffe ekyo naye kyabakadogo kiri ku muzeeyi tekirina wasale tekirina ne Salim Sali yagamba Kayanja yavu tasiki yuko hata Giita ne banne batwale wa muzeeyi muzeeyi amanyi Giita so mwatuuka appointment to meet the president anytime. Two, nze Giita sina office ya president yesituukangamu kakati nze nkugamba nti protocol za muzeeyi zaafa olina kugamba zikola omulala Giita alimba protocol yalazeeko mu office yange so mwetaaga awards twetaaga emidaali emikalu oba mikalu muzeeyi yalimanya bwe bagisaana yekwate mu nsawo yagambi naye abaana bano
ekyankwazi tewawulira yatona tunabwa n'alaba abalwanyi be yayita yalabamu omuntu omukasirivu gwajjukira balinga alaba gasajja ga bbulaaka naga yiwe alikuwa musituni yabawaaga yabawa abiri mbu muddeyo ndi bize nja balaba olulala ng'alabye eriiso ligira liti ensonda n'ensonda ng'alaba abantu be baatutte si be yali ayagala nze leka nno nkubuyire mukulu Kisubi muzeeyi yalagira dda n'agamba ayagala abantu b'ab'ensiko 81 to 85 nga kye balina okukola by camp wali mukimu Abdul Nasa kati abantu 10 bali bayinza okwegana Kisubi bwoizo gayes nali mu Black Bomba migadde yenga negane lukabwa negane kayanja negane n'abafudde kale tubayiteyo bagambe Giita mumumanyi boria bamutwalira abantu ba Peter Otayi olukuba bali mu kadogo wa embalala olisibu ne yesimbawo afanye amwenara abantu NRA tebakitegeera yeso oli NRA wavaawo gendo okubera NRA na bisojjo twali soroti muzeyi najja n'agamba kubanga twakubanga lutalo twana muzeyi ngajja helicopter gugu muzeyi yazze kasi mwaze nga tusanyuka oba tukakiro ku macha ino kuparedinga abantu abo bonna nze gambye nze nali mpa afande anje n'omusana omujja mu kikomere eri mu kiyumba nga tubakutte bali ba Peter Otayi kubanga bali maje gobote naye bagamba abacholi babeereyo nafa bateso tukole ki eya defense minister Peter Otayi naye n'agamba nange nina okujjako Museveni tajja tumanyira ne batandika ekyabwe etteeso abateeso bonna abaali mu maje ne balagawa kuumi ngola bikweddi yawo biki afande echwalu minister kati ne bwo mugenda kajjaga I was captured but that was like past naye yali omu echweru teyegaana n'abalaba opuusi baani abalaba afa kati ba officer nabo nga basula mu biyumba bya Nnyonyi ku flying school ne bamateeko bana abalabo nabo nabe twakwata ba serubu otana baani nabo nga basula wa kati muzeeyi byajjanga parade yi ne prison of war is mateekwa izi muzeeyi nabakuba ku ekipindi awo mwache wawadanganya kano Maria na wadanganya huyo muyaye nini bichi kati muzeeyi n'agamba okay chukua kwa Lyogo bayitanga Lyogo nabisojjo organization okubazza omutima obadde muli emmere y'abantu embuzi biki bikole ki mutamu bikola NRM emuzze tetuli babbi abala batekanga kati abasookera ddala first nga twakawamba babatwala Kibulala farm bihanga bigundi eyo wa Kamwenge bana abaddako lakwena Peter Otayi bale UPDA bakirama baani abo bagundi babatwala nabisojjo nga babakunganyizeeyo okiraba kakati batwaleyo ekyakadogo ekijira nga mulimu obwana obutobola banoka katika tukabonabo nachi muzeeyi n'agamba yi watoto yote chukua mbalala nenga bayise mu Kibula bayise nabisojjo kadogo school kati era bwolaba abaana abava nabisojjo gende Kadogo bonna bateeso n'omubuuza oli muteeso ogamba wali mwena nga tuva mu kakati olina space ako fire yange onkubira amasasi gange ako fire kakati sebo wali mu nsiko yawa gwe Giita manyi obuuzanye ebibuuzo by'ekisiru nze naliyo mu nsiko wali mu kampo ki kati awo wetwagala kubaganira ebikonde yitayinza kukkiriza kubanga ffe ba obonna betwalina mu nsiko tubamanyi wali abalulu badwadiga bali enkime eyo messe twabajeyo nga bali amesse bulemeezi wansi tubamanyi nitugamba aba basajja babiriga tubamanyi twalwana nabo bamatayo twalwana nabo nenga twabajeyo wansi eyo bapita kerimu baani kakati balulu bafa abave budimbo abave bulemeezi kubanga bulemeezi yalimu ebizibu bingi ila abantu batwegattako kitali kibi batu tunanya kujjako ki government yaletta abantu naye waliwo bana abalala nazimba sebo Giita wewe lugezigezi nomugaba laba nogaba mukubengwala yadde alina lanka naye noleka kakati era kyobulaba gurupu yaffe yonna ndowooza ogiraba bagana ye abo abaana bo baali bato ye bayingira ddi era abamu batwegaana mbu tebatumanyi kubanga nze Giita let me tell you nze respect njina mmaje I respect everybody naye nga sikolangako naye mu kibinja olina okunegendereza kubanga tonjogerako byotamanyi sikumanyi nze nkulabula byokujja kugamba jambo sa damu saluti yange kubanga njikubide nawe ogintemedde
nange ndi officer toddamu ate bw'otaddamu nkulopa obadde okimanyi maje nekubira sente nogidamu toyagala CDF lwanajja ajja kuntegera President Museveni olunaku lumu omwana aga Your Excellency sir here in our unit sir waliwo office omuntu omukubira sayo taziddamu nani wuyo kujja mbera apa ejinja erimu yalijjakaawo tugenda tusala embuzi obadde weking sebona yatandika jamba sana kuba okuddiza ennyoto endala dimosani naye muzeyi amajewe amaje kayinja kamu anti kati omanyi bati batukiyita fa abawansi tibatuseka afande bamuwadde laskopolo tukoze fujjo maje ga Museveni kakati tetulina midaali twagala nka zaffe twetaga compensation eno pension gye bagaba ndala olidde omuntu yenna yava mu nsiko waliwo sente ze balina omuwa separatire pole mu situuni tetugifunanga bano bannaffe olwawamba begabira amayumba begabira lanka batandika okuvuga amamotoka batandika okukola kife bagita n'akagali tokayina kubanga sijja kubba nzirako kayinda be batuyigiriza musiyibe mutakuwa vizuri mbele temubba mujja kuba bulungi maaso ebizimbe byonna mu Kampala ebirungi byammwe naye sebo oyita mu Kampala mu nakacupa ka soda tokagula olinga mubbi era bayinza okukanga gwe omuntu ayinza okuga gwewe osoka kutunula n'ogamba oba ate banjagala nze nenga sigu wekanga olidde kamata yeye ogira bwoti n'omagala n'ogamba oba ate bagenda kunkwata olidde emmotoka ennungi wale emmotoka zizze wano zonna oziraba temuli yiyo bondi oziyitako ng'olaba kasuka mmotoka kawunya kapya temuli yiyo ne kavitize ne kabula naye kaffe kitwagala ku President Museveni kimu atulowoozeeko yeekube mu kifuba olidde kubanga kati abantu bonna be bakuza tebaali mu nsiko netugamba negundi bamukuzizza abadde nga walinga mulaba okali yajja mulaba netulumwa naye nga tolina kyakkola naye ab'ensiko saawa eno baali badde bakyabakuza oba mwali badde mwatuuka dda ku ranka kampumule nga ndi kano anti kyeŋŋamba olaba nti mwatuuka dda ku ranka n'okuwummula ne mu kati leka nno nkule mu question tubala myaka ana kumpi nkulu kisubirabayo establishment singa abantu bano baali mu mateeka nga bagoberera establishment bwe tumala okuwamba bagikolera kisubi kano Mande yalimu Samson Mande kati ali Germany Sejjusa yalimu yinza okubayira line awo apo noga ate Giita wabimanyi otya olidde I command yaliwo gye tumanyi nti I command ya President Museveni yeno ku saazi nerika abantu abo abala baafa yaliwo kati yakakati nze sigimanyi kuliko mujene Museveni ne General Sale aba kati oba kuliko abala balimanya Giita tebagenda kumanya abamanyi bantu aba era singa ati Museveni naafiira wano nesaye naafa that is the end ojja negenda mu office bagambe oli akuba akasimu agambe kuja hapa birungi sukuma muntu mmoja hapa chukua huyo ndani kugafa bajja tulabanga ba ADF kyova tukuba kelere batu edobozi baliwe nti Giita byayogera naye omwana byayogera ngomanyinde kankubwire nze bafisa mbasanga bali bakube simu Giita byayogera byonna bituufu na yani anabisolovinga omuntu aliogo munonye Museveni olide era badde njala kukyusa mu comedy twambala amakutiya tugende kulale oyagala kola comedy tebambala yero lale yachi kati ge kampe ba Muzeyibu yazze kati nno waliwo omusajja yanseseze yankubidde essimu naye Giita tewategedde nti Muzeyi agenda kawempe nategedde wandigezi no yamba ekisati kya yero no genda mbanupu bali ogira bwoti what about you Sergeant Giita obade munupu kwanza Muzeyi abaje bango sawa kigamba waliko zotya nandigeze ne nyamba waliwo abanupu Muzeyi n'abayita wali ne bakuba engalo Muzeyi n'agamba ekifaananyi mangu nnyo abayingidde kati olaba awo kachansi kabaddeawo nenga munaye saabitegedde wandibadde ojja mu bano waligeze wannagundi nambi n'omugamba nti nze nja kudduka ewa Kyagulanyi gwe wandisose ku lisiti wali ate gwe wandiyogedde n'okwogera n'omuganzi nali bodyguard wa Muzeyi naye nange byansobako Muzeyi yanteekayo ku mirimu e Congo ne bansiba myaka 2 njagala tuwumbe akati tubanja emidaali
tubanja compensation yaffe yensuko tetugifunanga olidde amajege twakola galiko establishment yakola mwena lete mwali mu establishment etimiteriyo era okusiba bakusibanga myaka 2 eruzira mujukire bulungi tu president Museveni atekawo akakiiko kagende eruzira kajiya amajege gonna aga NRA ekibonerezo kiyatu kye yabawa kubatwala ku lutalo afafe ye punishment era sebo mutuka zasimba eruzira nezijja abajasibe NRA ne babakolamu ebibinja nenga ekoti kubanga wakola ngo musango totegedde nosanga NRA act singe kumawo majegano tegasomye gatoloka singa mze yagama UPDF act mujijje tukoyese NRA act gano gonna gadduka NSA ati misa myaka 15 era bana bezirungulanga wali mutaka mama nyabo ndidamu ndaba ku mukazi wange mama 10 olijikola dieruzira tebereza no baduli akawunga nebijanja n'ekipolo tofiirayo omanyi abantu batukeruzane face nefuka ekikere n'ofuukuka wenna kawunga kyo Giita njagala tuumbe akati obunyivu bwe tuyina si mu bubi kubanga tunaba kutuuka kugamba nti tulye ebikola by'emiti tubanja lanka zaffe establishment y'amagye egamba nti ku myaka gino ojja kuba kulanka bweti era bano kye bafollowing kati ku myaka bwegito ojja kuba ova mu magye kubanga kati referent kantoyinza kumugjamu abaye alina okukola emyaka nga 38 kakati omuntu oba okoze emyaka 3 obeera otya sergeant era singa waliwo amateeka ntugamba tulope singa twalopa dda ate tusasulwa mu bulungi batwaze billioni walizo katulopa president kubanga olopa defense olompa Museveni era bajjaga Museveni osaze omulopa banza nokubuzaawo bagamba uyo mujinga ntakwetogezekeza hapa kubanga bingi nnyo emisango mingi nje giri yawo twali bana bato tetwasoma batusubiza tetwasoma twakube mundu twakulosinga boda tugende Rwanda twala Kagame twakulosinga boda nga tune kipapula kitukiriza netugende Kongo netukola twakulosinga boda netuyingira Juba netugenda twala Galanga twakola but no promotion kwegamba nga tulinganga donkeys so bako busembayo tubanja compensation yensko twalwana tetufunanga ate temutubayira waseddunga mugende mu confusing ebintu mugende waseddunga Giita Musoke gende waseddunga akola ku bamuogo abaleeta enfudu abaleeta ente abaleeta biki ebyente afanika ndi rafiri yagamba biseere byente yali egwe 13 temujja ne mugamba nti milioni 2 tojja kuzifuna waseddunga kati nze nali fighter siri mu category yaki ya seddunga okujjako twetaga compensation tuli bubirwa ki tetuna kye twafuna emisala jali mitono nnyo nayo gano ya sente mwazo ono nakati mmeka nifuna 205 abana ba 90 bagenda okumula basekitole ko nga bafuna siringi officer nga afuna siringi kakaga era pannawo abawumula aka Uganda pannawo abafuna pension okusinza kusendeze bali bafuna emisala bali mitwalo 9 Lieutenant wa Majeseto yagamba Musiramu alina abana 13 naye afuna siringi emitwalo 9 as a pension ye president n'agamba nti abo IMF yali yebasazeeko mubazzeeyo mubabalide ku sente eziri officer mu mubale afuna sente meka nti afuna emitwalo 9 lieutenant kati dividinga kiba kitegeeza pamansi agenda afuna emitwalo 48 kibalemye bano okukola era president amale kuvaayo ajje naye agambe babawa temuze tebatuwanga ataasibe n'olwekyo bannayuganda muna tubaagala nnyo abayefunye ebizibu mukama abasaasire naffe tulina ebizibu naye tutambuliramu ne mukama mu birungi naki atukumye we tuli balamu 2 President Museveni no message ekyagendawo nze Giita Musoke omudumu nagukwasa President Museveni yaje ngutunuza gwe solution ngabo wayogera ekyankwanzi nti gwe solution ya Giita bakulimba nafana ibwazula nti ndi mulamu BAKADOGO bennina bonna n'abala bajja kulabika ne category endala edda tugenda mu kalulu olide tukubye kelere tuwoganya batu bagamba tuwogana tetuwogana we have a message to your excellency General Museveni kubanga twatuko wafande sale yatusindika wo gwe solution tuyina message twagala okuwa ogisolovinge oba nayo tutuke n'otukuba teke tugambe ayizulu katugende tuokya amanda muna tusangeyo kubyokene mutukwata
naye tetunatuuka waawo President Museveni oba si ekyo olaba nga tukutawaanya nnyo wandika ebbaluwa oteeke mu KCCA tugende tuyere kasasiro kuba nabo bakozi bafuna ssente naye tetwoyinza kati otandike naki toyinza nasigala kabagala kale bannayuganda mwena tubeebaza mukulu kisubi nkwebaza bakadogo mwenna temuluzinga op tukyali ku mulamwa abamu muweddemu essuubi mwagana kunywa butwa Giita Musoke naye Giita oba otulimba bannange temunvuga speed ate nze ebintu mbivuga speed kubanga ba general ba meeting abaani gwe balagira General Salego yalagira waali naye yavudde eggulu amaze ennaku 3 yaŋŋambye Giita ebintu bya tubikolako nabo batulumirwa bamanyi embeera gye tuyitamu tupangisa tulya bubi tulya mukene esefiya zonna ziwunya mukene nolwekyo mubere strong temuggwamu mangi nga twali mu nsiko ne baga tujja tuka e Kampala tujja tuka kulyengedde mbeebaza nnyo bavetani mwenna mbeebaza abali mu service abafunye ranka ba Major General I salute you where you are but expect the challenges. That's my message to you. Afande Kulaije I salute you. Afande Nalweiso nja kujja wangamba nzija you will come. Naye thank you very much where you are. God bless you. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian